omukubi w'okulongoosa empeereza mu bitongole bya gavumenti wamu n'okulaba nga gavumenti eganyula mu ssente zeeteka mu pulojekiti ez'enjawulo. Abakulu okuva mu minisitule ey'ebyensimbi batongozza enteekateeka empya egenda okuyitibwamu okuteekesa mu nkola pulojekiti za gavumenti zonna zisobole okuganyula eggwanga. Kati minisitule ya finance ye leadinga gwe mutwe omukulu mu kulaba nti pulaani yaffe eteekebwa mu nkola. Ffe tukola pulaani through NPA ate era ffe tulina okulaba nti gavumenti yonna wamu bye tukola biteeka mu nkola oba bituukiriza ebyo bye tulina mu pulaani. Omutesitesi omukulu mu minisitule ey'ebyensimbi Ramathan Ggoobi agamba nti emabegako waliwo okufiirwa ensimbi nnyingi olwa gavumenti okumala gayisa ssente ekintu ekikyamu. Kale nga kati buli ssente za kusooka kulaba engeri gye zigenda okusaasaanyizibwamu. Nga tugenda mu maaso kwe kulaba nti pulaani eno eyongera okutuukiriza ebyo bye tweyama. Bwe tuba tugambye tugenda kukola enguudo 8, enguudo ezo 8 tuzikole. Ate era tuzikole mu myaka 5 nga bwe twazisuubiza. Bwe tugamba nti tugenda kuzimba mazzi mu bitundu ebitalina mazzi gakozesebwa abantu n'ag'ebisolo n'ag'ebirime okufukirira nti tubikoze. Kati gwe mulamu ogwo gwe tubaddeko olwaleero. Ramathan Ggoobi agamba nti ebimu ku bibadde bisibye pulojekiti za gavumenti nga teziggwa kubulwa nkola nnambulukufu ezirondoola. Now recently in this year's supplementary you have requirements like the need to revote a number of projects which have money in the budget but this money was not appropriated by Parliament because they had not yet been approved by World Bank. Now World Bank has approved them, they have the money, but they are not appropriated. So you have to take them to Parliament to appropriate them. Ggoobi era ategeezezza nti Development Plan Implementation Program yakweyambisibwa nnyo mu nteekateeka ya gavumenti ey'okuna eya NDP4. We are now in NDP4. Last financial year we concluded NDP3. So we are reviewing and seeing which lessons are we learning in implementing NDP3. First of all, the results themselves. We need to look at how did we perform. To turn your attention to the NDP4 implementation with all the vigor and commitment so that we achieve even better results. We need to see more demonstrable impacts in the lives of our people under the NDP4. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.